osazeeko oluguudo lulamba oluguudo munange sirusazeeko ate munange oluguudo era munange tusazeeko jasobola lwakukola era tunamala okukola tujava wakoma kikola nga tuli eri ku Parliamentary Avenue osalako oluguudo era omukulu wambuuza nangamba ki ekibadde kikubuzaabuziza ne mugamba mirimu gino era muzeege gireese bino era kati waliwo ekintu ekiriwo wene Grace mwakomawo ebintu bya Grace munange mbadde mbiwulira mu nkuubo era nga biri mu nkuubo nze kambireke kubanga ndi musajja mukozi olubuto sirubo olubuto munange sirumanyi kati olubuto lwange ndwanjula kubanga lwange ndiwatole ngamba era gwange ngamba nsuubira kino walonyumizaako ne Grace kyesatudde mu lulimi lwange walonyumizaako ne Grace kyesatudde ku lulimi lwange nensindika gy'oli bati sikyakubuuza ngazo Grace naye nga omumanyi Grace munange mpulira erinnya muyimbi mpulira erinnya muyimbi mukwano gwo nyinza okubona linjogereza nyaako naye munange mubayimbi abangi ne mumanyi erinnya Grace naate nze buntu mulangira bintu okuwa obudde nebyensemberera naye ng'ate amawuli agaliwo amatuufu gagamba olubuto oluliwo mwekwasaganya okukakala ng'omukubi eryente ate omuntu atageddangako naye oyinza watukakasa wali omusinikira ku WhatsApp kyogamba nti Grace aswaze akyengezako okugamba nze nga nze omuntu omukozi ebintu byempa amakulu ate byempa obudde ebintu ebiriko fact naye ebintu byenkuba ebiri mukosa ampiranye bisigale mu kati singa muligenda ku DNA nga mwana munange ensonga ezo era nazo kanzirekerewo yes ebitabo byakomawo munange era nga musanze nkola musanze nkola data kutegeeza munange era okukola kwakuyingiripesa basema okuwulira nti muzeeyi wakusindikiriza kuddayo era ogenda Bulaaya edda okusoma nno bayirayo si kibi okusoma nno si kibi naye ate munange era kiwezawo okusoma okukola ebitabo byakomawo ebitabo birina okweyongera naye ate munange nawe kimanyi ali kazindaawo munange mbeyakobizmunange era kukusinganya emirimu munange kisinganya naye okuba kweyongerayo kubanga ate okusoma tekukoma tulaba seeti y'amaanyi tulaba ebintu bya bbeeyi tuli mu covid abayimbi bakaaba ku vidiyo zokola zamu otaddemu sente sikuteekamu sente obagaa muno munange nze ne ttiimu yange manyi kitetugasibwaku entu ezituyanyiza okubanga tukiteekawo omanyi covid munanga ayingirenyo abayimbi n'okukola kubadde kuzibu okubadde kwakuwatanawatana naye tubanga munanga avuuka alinjawulo katinanze nyingi nkudde nengamba let me do something let me get a bigger project as the year is ending njiwa abantu bange batuukeko kinkesanga oluyimba olwo tuwulira lwefaananyiza okubanga olwabakongo abatanzania emabegakawo abayimbi bagamba nti bagoba abakongo mutanda okwomala amaanyi naye netulaba mutambulira mwezi kiki nedda okuyimba tekuliko limit omuntu asobola okuyimba ku kintu kyonna kyonna omuntu asobola okuyimba ku sound yonna yonna it has no limit it's art okubanga okuba ate nga nyingewo nti tekinjawula tekintuza kubanza erina Uganda kubanga kiyimbi n'eddoboozi lya mwana Uganda ebibiina bingi ebyabayimbi buli waliwo ekyabasuperstar ekyabawuma nga tolina nsookola oba gwe tuli muyimbi wakuwayo ekibuzo ekyo kizanyisiza nnyo abantu binsoma nze mutandika mu mwezi taata alubukunkana nnyo ati namutuyanya nnyo ku mukono teri kibiini kuwa ebyo byoyatudde kyali kivudde nekigamba kigenda kugamba kana akasoga kano okutuusa eddoboozi eryabantu bwobanga obuyambi bwali butuuse nsaabufulaze means where I'm coming from day ground one kutoba n'abantu why would I look for them now and do something why njaga tuwe amazina g'eggwanga bino ebibiina bigana ebiteeka amanya polisi zaabwe they do not even interaction one-on-one with an artist you get so nze sina oyo psychosis w'abantu abo sambu ebyokulimbirira mulimba abantu bibeeremu abantu nga balimba abantu nze njaga nnyo ekintu ekituufu kyegamu omuntu muyimbi agendagendamu ayambibwe bantu ekitooto kye kituukire nate nze prince w'akasajja akasooka oba kulimba lwange olwasooka bw'ogunsinge guma yaliyongeka promote no it is this boy who has been man trying in his way ntusiza so I want to be authentic nganze wano wendi tuyanera kasigala nga ntoba kuranga UPRS yavudde negamba nti abayimbi mujje mwewandiise UPRS authentic era prince omwaja mulabanga era okrisma kasomula bayo ngomanya kyamazima kya lulimi lwo